banaye ebyaddala mubamu embeera gy'otunuulira netale kuleetera kubanga ogenda kuseka netale kuleetera kubanga osobola ojjogerera oba okwogerera omuntu oyo amafuukuule. Bw'otunuulira embeera abasajja gye balimu be twali badde tugamba nti bakuze batuuse emyaka nga balina kulabirirwa n'okulya ku ssente ze baakolerera edda oba n'okuba ne basigala nga basiimibwa obusiimibwa by the government. Essaawa zino bw'olaba abasajja bayimiridde mu nkalala abagenza okugyayo foomu okuddamu okwesimbawo. Bw'otunuulira General Moses Ali nze sigenda kwegatta ku bantu bagenda musekerera kuba ali mu kitiibwa ky'omusajja nzaala wamu n'okuba nga nzizukuza emyaka gy'alimu. Ne bw'otunuulira embeera ye abantu bangi buli omu ajja kugamba bamugegenyezza simanya ebyo ebintu byakola obulwadde kale tugambe obumuluma. Naye ekyo kyonna kyali badde kituwa ssomo na kuyiga mu mbeera gy'alimu nti omusajja embeera gy'alimu baali badde essaawa zino bata obukulembeze. Essaawa zino oyo omusajja gavumenti yali badde efaako mufe ng'ali mu maka ge ali eyo n'abaana bana abazzukulu be nga bamuterako omukozi n'abakumi boba bamukuuma nga gavumenti wetegeddwa kikola n'asigala ng'afuna bufunyi musaala okuva mu gavumenti. Tutunuulira amawanga agakulaakulanye ng'eggwanga erya US gye nsinga okuba nga nenyumirizaamu nnyo n'okwagala embeera gye babeeramu gye bayisaamu abantu nti eggwanga eryo omusirikale owa US osaavinga kasitoweza emyaka 8 mu kusaavinga n'okweyongera waggulu ne bw'oba olizitayalinze okuva mu magye osigala ofuna omusaala. Okitegeera nti ne bw'oba ogenza n'otandika okukola ebyoneda mu bizinesi zo still ogenda kusigala ofuna ki salale. Kati laba abasajja baffe omusajja kyemmanyi takyasobola nakuddaawo n'akwata peni alupapula kuwandika statement. Olw'ensonga musajja wattu ali mu kuyuuguuma gira kino takyasobola nakutereeza mutwe n'agutereeza wamu nga bwe ngutereezezza bwe nti abeera anyeenya. Kati no mu kwogera simanyi kuba lulo olulimi lubeera terusobola kutereera wamu olw'ekirwadde endowooza ekimuliko ekimunyiga embiriizi. Kati wano wootunuulira nti bano abasajja tebatunuulira nkulaakulana ya ggwanga wabula batunuulira bo ki kye bajja mu ggwanga. Kubanga abasajja ng'abo be baali badde nga bali mu country home zaabwe be basajja baabo ng'abali badde mu retirement ye musajja ng'oyo yali badde agamba nti afuna special treatment olw'emirimu emirungi gyakolera eggwanga by then nga gikyasobola okukolera oba by then bwe baakola okuba nga bali baleetinga eggwanga okulijja mu bo lye baali bagamba nti abanakyemalira okutituusa wano we tutuuse nga nabwe kati essaawa zino baafuuka bannakyemalira. That is the true meaning of nakyemalira. Lwaki buli w'obeera awo nga gw'okoledde ewantu wabula nga still okyayagala kwe gwe baba praising nga yekka, that means oba toyagaliza balala abaali badde bajja nga balina ideas empya ezisukka ku ggwe kuba ggwe kuba tokyasobola kuyiiya olw'ebbanga eddene ly'omazeewo ng'okola ekintu ekyo otuuka ekiseera idea ne zikuggwako. Wabula ate singa wamerukawo abaana abato abakava mu ssomero abaana abato abadde bali mu system asobola okujja ne idea empya ezisobola okuba nga zizimba ekintu. Kyekino kye tuliko nti baali gavumenti NRK ya Uganda yali yakawamba obukulembeze mu 1986 ideas ze bajja nazo ezo za 10 bikoze bitya 10 simaye bikoze bitya program. It was a good idea. Abantu babasiima, they will look like heroes abanunudde eggwanga. Nontantirwe ebbanga we lyayita ne babeeranga up to date, they are out of ideas, but they don't want to be out of office to let others with the new ideas to take over. Can you imagine? Si embeera ate eggwanga liteekeddwa okuba nga lifugibwamu. Mu butuufu otunuulira abasajja waliwo noono omulala gwe nalabye yasaze ekimeme bannange myaka 8 olw'okuba bakwata ne mugenda ne mukwata mu ssemateeka watogikwatako emyaka ne gyeyongera ng'omukulembeze yalina emyaka emituufu gye yali alina okukomako okufuga. Bannange otunira omusajja instead of okubaako by'omwolekeza nga omucriticizinga ennaku nekwata kubanga omulabira mu kifaananyi kya kitaawo nti nze nalina kitange Mungu amuwumuze mirembe.
by myaka 7 yali alitayizinze atenge yali musajja munene mu kuvuga emmoroka yali omu kuba senior driver mu company ya Link naye yali tayadinga ku myaka ng'akyalina n'amaanyi agakyasobola okuvuga emmoroka naye olw'okuba nti yali akuliridde n'asalawo n'agamba akanzire ewange ndye kuze nakola ne bye nakola ne kale otunulira abasajja ngabo omusajja aweddeyo takyasobola n'okutambula nga tebamukwatidde kuva wano mpaka wali wabula akulaga agenze ku nomination de ajjeyo empapula baddemu bamunominati mbw abantu be simanyi abamwagala nnyo si yeremeza mu bukulembeze bali be basigala nga bamusapoti nga bamwagala asigale mu kuki kyemugamba mu NRM nga as a party tewasobola kuvaayo baana bapya with the new ideas okujja okwesimba ku baana abasajja abakulu ne mugamba nti let us stand against these people bana abakuze abaludde mu party for a long time tusobole okutekinga these positions naye olw'okuba nti yo nga party yo erinamu kiri nti erinamu that mentality of longevity people mbubo yabadde mu eno system they are supposed to be there because they are the seniors. Who told you? Nti if you are senior you are the only understanding people. Who told you? And where did you get that? No nedda tekigenda kukola nga bwe mulowooza ebintu biteekeddwa okuba nga bikyukamu nedda mukwano ebintu biteekeddwa okuba nga bikyukamu mulekere n'abalala basobole okutambuza ekintu kino okusobola okutambuza eggwanga lyaffe n'okulifunamu obulungi. Other than that Uganda tegenda kuva weeri ekyo nkibabuulira ate nga tuteekeddwa okuba nga tubikola. Mutuufu nedda mufuze bubi eggwanga lino mufuze bubi abasajja obalaba mu butuufu bade okuva ku top asooka waggulu mpaka ku bana abaddako wano buli ali side yawo tayagala kutabukulembeze oli kati we byatuuse kati aba NRM mugenda kuva mu ntebe nga baba kujjamu kujja kuteeka mu kasket mwe bagenda kuziika oba kuteeka mu jenezayo mwe bagenda kuziika kutwala kuziika naye ng'olwo lwonna mufaaki bana eki kye mutakoze ekitamala nze neebuuza bwebuuza kiki ekyo kye mutakoze yes mu nsi muno ya Katonda muno teri aligenda kukola afune byonna ate era teri yali akoze n'afuna byonna ekyo kyekyalibadde kikuwa ekyokuyiga nti tukoleko bye tukoze ku dduniya ebisigadde tubirekere n'abajja. Amawanga gano gonna okukulaakulana tegafugiddwa mukulembeze omu kumala myaka 50, 40, 30. Kyovola nti obukulembeze bukyuka, each president comes with different ideas. Nti ebisanja ekiwedde eky'emyaka 5 bw'otunulira President Biden engeri gy'abadde afugamu ate omukulembeze aliko kati President Donald Trump si bw'abifuga. That is the changing of power from one person to another. Each person comes with a new idea, with different ideas, but the common goal is to develop the country. That is not the case with Uganda. Can you imagine? This is too way beyond unexpected. Ntunulidde abasajja banaye mutuufu waliwo ekintu ky'otunula n'owulira nga n'enviri zikuva ku mutwe ng'omusajja ayuuguba omusajja akankana walitunudde n'ogamba nti kale bwe banga bawulira baagala okufuga bali kutte bukwasi ne bamaaka ekitono kati kyemmanyi oyo takyasobola na kukola decisions era omuyambi we kati yalinga yafuga amazima ga Katonda muggulu bw'aba alaba ng'awulira akyagala okubeera mu mukulembeze wali kutte omwana wo olina abaana kyemmanyi abakuze tosobola kutuuka ku myaka egyo nga tolina baana bakulu basukka myaka 2 noleeta n'omukulembeze w'eggwanga njagala ngenda mu kifo kyange mutabani wange yagenda okuba nga anfugira. Transition of power in peace, not kumala kufa. Mama abasajja baagala obukulembeze bannange ekyo nakikulaga ki ne top seat tali wiringiri kubanga ate obukulembeze mpaka nga bamaze omuziika bagenda kuba nga bano ab'e Zimbabwe onaani eyatuuka ekiseera nga mukazi we yafuga nga takyasobola nakubaako kyakola mpaka we yakutuka n'agwa Mugabe
the problem of all Africans, not all, actually some African countries, Bokulembeze, not country as a country. Because African countries, they are rich in minerals and a lot of other things. Naye abafuge gwanga, abatwala amawanga go mass. They are the people with a primitive mind. Banangi. Singa ebintu tebikyukamu ng'eggwanga bwe litibwe ligenda okutambula. Mwesibe bbiri. Uganda mutuuso gisigalamu mwekka abantu bagenda kwate kuba bave mu Uganda bagende. Nenamwe mwennyini nze nenyaamu abantu abamu omusajja kati nga NRM gundi whatever seeka oba biki temusobola kutuula wansi ne mugamba naye mukulu ono takyasobola astepingeko ebbali oba aleeta omuntu yenna ye gwasuubira nti anabeera we represented amwendosinge agambe okusinziira ku situation gye ndimu sisuubira nti nkyasobola okutwala obukulembeze mu maaso naye let me endorse my son, let me endorse my daughter to keep going on with where I stopped. Chikola sense banaye, chikola sense. Nga ntuuse kiseera ngamba asikyasobola naye nziza traininga mutabani wange kanzirire mu bigere naye ajja kukola nga nze if at all you have been doing well and you have been doing good things era still omwana we baba bajja muwero kaminga kati kyekyo kikyabula mu bakulembeze baffe aba Uganda. There is that mindset ebalimu nti bw'obeera ewantu olina kubeerawo forever. Mbolo eseniya mwe makatandika ebyobufuzi ffe tuludde mu byobufuzi you have been long excuse me munkoloza n'okunkoloza muludde mu byobufuzi yes obubaddemu for a long time but what is the achievement regardless of that kiki kyokoledde ekigatta ku ggwanga ekiritwala eggwanga mu maaso ekyo nakyo kikulu. So basajja mmwe tubasaba mu buwombeefu musigale nga mukyaweebwa ebitiibwa muleme kuweebuulibwa bantu n'aba social media muwummule mu mirembe mu bitiibwa abantu bajja sigala babacelebratinga regardless we move nze mbabuulira but other than that onaawulira mukutu gwa Kaifa Shijide broadcast